kukulwelo njagala kubeera naawe. Gwe odukwata bwoti n'ogiza wano n'okubangako komando n'okkamuko wansi n'olyokoddamu waggulu kati awo omuntu ng'omukuba otya oba tolina tageti oba mukuba otya. Kati otandise okuzungira wano ku lw'obusente bwo bw'ommanja. Njagala ogambe ssengawo Ami. Ate gwa sikaali oyinza otya okukkiriza omuntu bw'atyo okukwata emmundu yo? Sente zo ngenda zikuwa. Ate gwe kyekyakuleeta mu ati nalaba ekinigeria nga gayi yeekiisinga nga gayi weekiisinga bwe bitwe biba nange ngenda kuyingira firimu nogamba nti okunyegera okuli nebukyanga nyingira sina n'omugona nyekete. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Abasobola okugenda maaso n'okuba nti bakukakanya wabula tebasobola kubanga bakuyimiriza bw'oba n'ekiruubirirwa asigala ng'okiremeddeko ojja kuwangula. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya Agaliwo ye YouTube channel kwe tuli. Olunaku olwaleero nina omuntu wanjawulo feesi oyinza okuba obadde togirabangako ku mukutu wabula agenze maaso n'okuba nti atuwa akakisa ne tumufuna olunaku olwaleero. Oyinza okuba nga wagenda maaso n'okulaba ebintu bingi nnyo productions nyingi zigenze maaso n'okuba nga zibaawo oba wali olabyeko katemba mu kooti ku NTV akaseera kayiseeyiseewo kawanvuyirivu waliwo kye baali bayita Trickstars oba walabanga bu firimu obwo bwalimu obujogero engeri gye basobola okuferamu afeesa eyo oyinza okuba nga wali ogirabyeko. And of recent waliwo firimu ebadde manyiddwa nga Gutujja Uncle Peter nze mulina olunaku olwaleero ajagenda maaso n'okuba nti ababuuzaako ebigambo tubigambe. Mbabuuzeeko badde abatulaba mwasiibye mutya mwasuze mutya muli mutya abanyankole mwaramuta abaiguru pozi babuuza batya abalango tieningo abacholi kopango abagisuwe bulayi wajinyara abasoga kodeyo muna atabo kodeyo abafunye n'omukyala bafunye mama ine bantu mwenna abafumbira mbalamusiza mwenna muli bulungi kansuubire mukama abamazaako Desemba mu bulungi n'abagraduate nze mu nasale n'abakampasi gawuni zaabuze wano na wali gokimanyi nti gawuni ya nasale bagiseere okusinga ey'abakulu gawuni y'abakulu ya sente meka si mitwalo 5 eya nasale ya mitwalo 12 abiri fe waffe somero kiryo temuli mu international school nedda lino bali tetwafa kiyina twafa tulina lisangibwawe emanga naye ng'emitwalo katera baffe we twasomera ku preparatory ebyo byonna tebyaliwo mu graduation ayi bwogenda bugenzi nga bagamba promoted to next class tewali kye bakuwangayo kiki okujja ku kale maama wange yali weyaŋŋamba you are promoted bagambe you are promoted nakusabikira ekibox ogenda okibikula nga mulimu kasenya afe wetwaddanga ewaka nomanya nti oli promoted nga nze nakula ne jjajja ne senga nga senga kyakola waliwo cake kabanga kasiringi 10 naye nga kaba kanene nga kayelo oba kamanyi kakeke bwabanga bwa yero kabox bwekati kabox nga kasita kakugulu wa mwali weyo namuwona awera kati fe abeekabalagala ebyo tetwabiyina fe twalina bintu birala kasenya baafu nenze omuntu wampe baafu manya bumanya nti obadde owunya wateekamu ekyamu Bongambo abyandi nno oyise nompa akasenya oba otegeeza ki ategeeza owunya akamwa so abo tubanga tuvuddeyo
ndiro omukulu wanko Peter omusajja wa mbozi nnyo era ava ku side y'emboozi eyo kyokola nti emboozi yo nyingi. So omukulu ono njagala kusooka kumanya Uncle Peter yani omuntu abakubuuza nti Uncle Peter gwani. Uncle Peter amannya ge amatuufu ye Bwanika Bbaale Felix. Eri obuyisiraamu ye Isa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Yonna tugwayo. Oli bulalamu. Kati Uncle Felix akola biki? Uncle Peter biki byako? Uncle Peter Bwanika Bbaale ye muzannyi wa katemba firimu ate mulimi muzadde Uncle John yangambye why eri obupunta Uncle John Sega eri obupunta oli erabidde ngezaako munaye n'okupunta mpola n'okublokinga n'obwa buloka mbukola teri kye kitakola kubanga nze ndi fixta kwegamba I fix everything ekiganye baawo kitereeza. Okay, thank you so much. Yes, bwetubanga kati tugende ku mulamu gwa film industry. Film industry yaffe ya Uganda weeri essaawa zino eya Uganda ne we yali gwe we wagisangira biki byolaba essaawa zino ebiriwo nga bisanyusa ku yo ne by'otaasanga byolaba nti waliwo enkyukakyuka? When nayingira film industry, that was around 2009. Though nagitandikako earlier 2008 my senior 6 vac. Nengo okufuna opportunity muganda wange. Okufuna omukisa just okubeerako mu film. Olina okuba mwana waani. Kati nze ebimu ku byanyamba nti when nagendera ku National Theatre, that was around 28 my senior 6 vac. Director wa National Theatre by then yali omugenzi Joseph Alugembe, yali uncle wange. Muganda mama wange. Chali mwana wani kwanga era natoba natoba kwanga yenga gamba bugambe Bwanika beerawo ngono tula kabalaza ngolinda kikiddako kwanga nabo ye system gye bayitamu okitegeera ng'otula kabalaza n'olinda kyekiddako akabalaza ka National Theatre ndozo okamanyi bulungi awo nze nja kugamba okutandika oku strengthening mu film when najjira ku National Theatre ne musanga ne mugawa wayo anko nzize kuzanya my senior 6 vac nasoka nantwalako mu Theatre Factory. Luckily enough nasanga bayina audition ke bakola Theatre Factory by then it was yali eri under Philip Luswa no ngatenna bakwawukana ye Theatre Factory by then nga betukuze tulaba because zinatandika balaba in my senior 4 mala senior 6 after 3 years nga kikutteyo ne tugendayo nasanga bayina auditions ke baliko I auditioned nempitamu gwe gwali omukisa nempitamu nenga mpesemu nga bodyguard just ngenda kubeera bodyguard wa zizinga no wafa nga nze bodyguard wenze kachunya nenga omuntu agenda okuchunya bodyguard nga tayina na nyama just yawo so wetwamaloka shootinga nzijukira kolona kutwa shootinga naye navaawo nga nyina production yachi ya chache kansanga ngate nze mukulu nze omuku bakulu era kolo nazanya nga nze Petero okumanya ng'erinnya lya Peter linnondoola era nazanya nga nze Petero yegaana Yesu enkuba yankuba kuva antambuza bigere ngenda yankuba kuva kuleirwe wano ng'ojja Kibulyo yambuka awo Kaleirwe ako kutoto paka Kabalagala nenga ndi kumuggu ngamba nyina okugenda okuweereza Mukama ngenda kansanga Miracle Center kuzanya muzannyo okitegeera naye twamala ne tukomawo ku theatre n'embeera waawo paka kafirimu ekaggwa ne bampita ne tukalabamu ke twakola
ne bampayo ne sente sijja kugamba zaali sente meka but bampayo kasente nga we bali munayo kuzanya mwami Julius Luga yomu kubampa sente that was like my first gig ever yali mu kusente nenziramu nembera wa ku theater nga teri mirimu nenyenda kuno okuzina nga nzina contemporary bali nga nkola nenkola bwenti nenfunayo chali awo yangaba kompomai mwana kakati olabina ebyokuzina soko biwumuzeemu tugende tukube engoma kubanga engoma nga nsasula 3,000 buli lwenenera nayo kukuba engoma tugende butabika uyo tugenze mba waliwo badansa abaali awo betaba Jonas Kega dancer ngaze akuba nenga nkola kimo wuna nempunye ngaje nkuba nenga olusi manyo jimisinga nga mpaye 3 nga ngamba okezine 3 zijja kuntambuza kati ngotambula paka Kibuli ne mudda nga mustudde ngoma naye ngolya but mu 29 ne maisha nejja ne auditioninga to auditioning. That was 2009. 2009. I auditioned for a role. By auditioning na mirundi edge okumayanga oli gundi yali na character janonya bano wali omuntu nga maisha weiranga maisha film lab film lab by then kati mucha ali mulembe guno omupya fikati bo mulembe gwa 2009 zinga yinzo okubaji manya ya maisha film lab nga maisha weiranga cause by then maisha ali spearheaded by Mira Naira nga mulimu abantu nga Musarati n'abalala nga weiranga either wali akasente oba wali okulabira obulungi alete ngeereta ne ba mentor okuva mu America to come and mentor us in film yalanga nzero nakuli nasoka nokula John Carlos yajja dawe mpita John Carlos mu America munene mu America basobola omugogalingako he's an award film actor najja na documentary actually ye yaja 2010 because naddayo 2010 bano katwalo wamala Osama ye yali era mentor waba actor n'omukyalo omulala bwetu twafuuka ba stars awo lugendo lwe lutandikira nale n'omuvubuka kati akola sound bamita Adnan Senkumba akola munene nnyo kati sounds no mu sound but before yali actor nyo tutandika okutambula ne Adnan nga tetwetangana uyo 2010 ne batwa Trickstars ne tukikuba tubatwa akamalo auditioning nga Trickstars ne Theatre Factory ne yaukana ne funa Fun Factory ne Theatre Factory ne sigala ne tugenda ne auditioning ne Adnan ne batwa bali we bayaukana Theatre Factory Fun Factory ne yetondawo ne Theatre kati form jijo mupyo gwajja mu Theatre Factory we auditioned mwasigala ne Theatre Factory we auditioned to enter Theatre Factory thank you ne tutuuka ku stage 7 nga audience yetu goba wowo ozanye nga ozanya ngo ina ne panic audience ino gisanyusa vayo twaita the first audition twa Philip Luswata ne Abe Muchibi beba auditioning twaita mu abantu 25 ne kwa 25 betaga ka abantu 10 audience aba 25 nga fa bakola show kumala emyezi ebiri nenga buli show mwino okuvaamu omuntu omu buli kati gwe nawe ino okubeera n'omuntu nga ayina engeri gy'akweliminate nga olina okuleeta abantu bo bakusupporting bakubuing osigale nenga olusononya n'abantu bajje kusasula 15,000 balabe show muganda ne wae ne tumalako era ne tujibeezaawo paka 2013 twakoma nga every Thursday tulina okubeera ne show ku National Theatre comedy night every Thursday tumala nze wenviridde wenavira mu Theatre Factory nga tugenzeeko South Sudan mu 2013 twagenda South Sudan nga tugenze kukola era show mu ba Sudan nga mukola lulimi kiruzungu
nga tukola twayiga olwarabu twayiga olwarabu twayiga olwarabu naye kati wombuuza okyalumanyi nemukola production nga yaluwarabu yaluwarabu naye kale twalinamu neera abawarabu twalinamu abasudiya twalinamu abasudiya ngaera nga be basinga okuzanya ffe kati nga we just help them, we mentor them, but you had to learn kubanga olwarabu munaye communication ng'olina akatundu kootuukamu nga terina omu amanyi luzungu ng'amanyi luswahili na luwarabu ate nga waliwo akatundu ke twatuukamu nga yo tebamanyi luswahili bamanyi lwarabiya lusudiya lweri ng'otandika kagamba kefye tamam ana kwezi ita bijai ita nga ebyo byomanyiko naye netuvaayo netukomawo nenkomawo Uganda. That is when we started Fosam netugitandika era nga tukola comedy nawo twakola naye nga ate my strength was more into film, acting mu film naye nga ne stage wompa njikuba nga seerekerezaayo nkulaga nti munaye najja kukola sente. Yes, wetwayingirira industry tyalina nnyo sente ng'okola film ne bakuwa 2,000 nga zeza transport naye ng'ospendinze mutwalo mulamba amagenda n'amadda olunaku lweze ku acting ezo nakolako film ne bampa kino ki FOC okimanyi ki FOC kino ekindaza ekyansonda nnya twakitanga munno mukabi ffe twakita FOC nsonda nnya ekyo n'akacupa k'amazzi nga kyosibiridde naye kirungi bakuwerako amazzi mazzi ki amafumbe siga akacupa so yengeri mweje muyingira nze nakolako firimu Guy n'agitunda ku DSTV nali nakireka nangamba omanyi kakati twafunyeyo kasente naye jankweyo kasente namanyi ngenda kutuuka akiri ampeyo akiri 2 emitwalo abafi mwaka kyo 2013 either 2013 or 2014 natuukawo mayise nemekazi yampa mutwalo gumu nalinya nakaboda kuva kireka nali wajjajjange nga tuli mukuwayamu awo tunoonya kikiddako omye nakugamba nti akaddako nze nkalina nampa omutwalo gumu nga kaboda akandeese nkalinye fast kanziddeko 6 nga wateekamu sente mu production na buli kimu era nateeka kubanga era transport iyo production gye nkugambe gye nalinyanga transport ne spending omutwalo gumu amagenda n'amaddi nakuwa 2,000 eza transport nti owaye awuvira ku film nzalo tusera natuuka nengamba wamaani kanjite naye oba okyakitabo ono nga naye wekiba kyakakwatayo okola otya kansigale nga wembala n'oyiyayo buli mulimu n'okolayo buli mulimu ng'eno wokola ki woobala n'oyiya kano eno woobala n'oyiya kano woobala n'ogumiikiriza though nze sitoma film industry ngifunyemu ekoze eki it has introduced me to a lot of people endaza abantu bangi abamu abamitima emirungi abamu si bamitima emirungi abamu bakwagaliza ne baga bwanika kati tukole bwe tuti singa okola boti ne boti n'obeereyo mu firimu zo nze bakyali bange bapunta bampise emirundi egiwera nti owaayi jangu tukole naye nga ngamba wegivaamu nebwatuka bakwise ku mirimu emirala naye nga gwe kikutiisa naye nga omanyi nga sente mekazi ogenda okufuna eri mu bupunta kubanga you're going to learn nga togenze na mu kusomero you're learning how to read the Google ekyo ekintu kya sure deal kasa mugenda mulina okufuna naye nogaa kansigale mu firimu esegeza muwe mwatuukira it was more of passion that was driving you passion drove us rather than the money because if I tell you ebintu byetwakolanga mu theatre factory because
nze nganza omuntu natuka ekiseera nga kikyazanya kokka mu theatre factory nga nze stage manager fa abatiriza emizindaalo okitegera ng'okwasaganya bingi nga wozanya n'okuzanya nti nga point nti ngalo ne shows bakuyita nti ojja okole naye nga togenda zanya naye nga just ogenda ku managing stage ate ng'era wootaali waliwo ebigaana okutambula. yes So woyogera nti nno passion yabaleeta ndaba nnyo kati ensangi zino firimu at least akasente katandise okulabika. abaana abayingidde ensangi zino tebali ku passion bali ku money. That's my question. Esaawa zino abali mu kuyingira ati bo tebali mu kuyingira lwa sente zino era ekirala tetugenda funa buzibu. Tetujja funa buzibu because now they know what they want. They are not driven by passion but they are driven by the money. Omuntu, let me tell you, money drives the whole system. Exactly. But at least mwe mwajira passion ene musangayo. Let me tell you something. Sure. Wayingira YouTube. Yali passion oba asoka kulaba mukwano gonga afunye sente. Passion nejjo oluvanyuma. Nze kati kankubulira. Wadde wasoma journalism. Ati kati kankubule akantu kamu. Nali mu P1. Ompulira bulungi. Nali mu P1 nze. We nali mu P1 bambuuza oyagala kubeera ki? Onakula nabaga njagala kukola ku radio na TV. Saayagalako kubeera pilot, saayagalako kubeera ki? Segera kati nze nga tombuuza ki ekyakudrivinga mu art nange ne nkubulira. Nange ekimbuuze. Kimbuuze. Ate gwe kyekyakuleeta mu art. Nalaba Nigeria nga gayi yekisinga ne. Nga gayi yekisinga. Bwe bitwe biba. Nange ngenda kuyingira firimu. No gamba. Ndi okunyegera okuli. Ne bukyanga nyingira sina n'omugono nyekete. Nza no watu ina gwe wali ohaginga. Gwa okaginga kona haginga. Naye kiiche nalaba. Wenkomao. Sina n'omugono nali nkisinze. Teri no abantu abasinga okumba character. Kuba bakazi kutamira temulimu. Now you are in love. Ogenda kissing. Ono okubye. Nenga ekyan driving ekitegedde. Si sente. Ngamba mwana. Aba Nigeria. Wezita wena dakika 5 basimuta. Nga bayina engeri gye bazannyamu ne beekwata ku bina kunyashi ningana nange nja kuyingira nkwate kunya ne bukyanga njingira sigikwatangako olabika walaba ne sini z'omubuliri nga nendowooza nti babikolera ddala maama watuukayo bakwambaza bokisa mukaaga omukazi ne bamwambaza jinizi rumu ne bagijjuza abantu abetoledde rumu ne bagijjuza direct assistant direct location ebyo nno tewandibitidde naye oba omanyi okay kana si kubaawo fekka boka ngoma omanyi nti babikolera ddala nti kale bayingira eyo wasinga bambadde kale kapule naye muganda wange babeera eyo nze nagayi gwe mmanyi shootinga scene yeeyo twali tukola movie bagiyita Roots. We shot it in 2011 2012 there. Actually, I was even nominated for that movie. Award. Support, yeah. I was nominated for in PIF for best support character. Actually, that was my very first nomination. Scene yali ya guy cause movie yali ya trafficking. Bano guy ya trafficking abakazi abantu okuva Uganda abatwala eri ebula kati guy nga yeddiira nze yali ddiira naye ate ensooka okusooka batunda ebweru nsooka baguza bano bakyali kati siini gwe nasoma guy gwe nasooka okuguza omuwala engoba baguza mu ngeri y'amalayo nsonga bwezi pimpu nga nze pimpu mu firimu si byaddala kati
guy bamugamba now we are going to do this scene you have to show that omukazi guy bamusiba solo tape obusolo buleme kuyimirira ne bamwambaza boxer ne ka jean aka green in that wali cause yalinga green screen wali mulowooze nti ali ki ali munsasagge ne guy nga bamusibye solo tape ku bisambi nga bakakuteweka nga balwanyisa effumu nga mwana ano tewali waka ekyo kiraka kyakuluma no tekyanuma naye nagamba bulijjo mumanyi mwana ogezageza kunole so I was telling you nti abantu bano abaana obaba nti saa zino bajja mu firimu olwokuba balabe nti kati akasente bwekali gwe tolowooza nti nno tugenda kufuna abazannyi ab'ekibogo olwokubanga sente ya tugenda kufuna abazannyi nga tebamanyi kuzannya cause nze already nyina wenkiraba nga bano abaana bamanyi n'okukola obusozi I won't do that fetayingira firimu nga sebo nokukuba oluyo oyagala bakwei ofune that sina busungu ofune abantu bakufiringireko sympathy omu audience feeling sympathy bakwagaye bagambe bambi akanda bakachunya oshegera naye kati bana bazanya bayingidde ebiseera bino bayingidde bamanyi oshegera they don't want to learn more because they are driven by money. And I don't think they will ever get passion, but bajajifuna. Omayo, let me tell you. Omuntu eyali alabyeko. Wekimugwako. Wekimuvaako. Ate ne kikomawo ategeera ensobi ze nakola lisijja zikola kati. Exactly. Than atona zene passion. Na atandika walaba atandika okutuma otubaddewo bbanga ddene naye iki Russia tufuna sente okitegeera oba kitegedde bano abaana abazize balina engeri ate gye batudriveninzemu nti money is key newankubadde passion ebaawo twagala kimu sente with money buli kimu kijja lwakuba abatajja yiga abagize buzibu just because of money nga tebalina passion oshegera bino ebintu wofuna money etikuwa passion baba noga akaneeyongereko I've seen abaana abakati bo baagana kwongerako they are driven by the money and the passion agamba okay wekagwawo kyekiddako kankole to the extreme so that oli omuntu anoonye mfune yan casting omulala talking about casting oba okunoonya abazannyi okukyangwiza alaba olowooza engeri gye tuli ntino kati sente zitekinze center stage mu film industry yaffe saawa zino ogwe tolowooza nti kati n'olumu bennyini ba casting director kati tetuyinaamu buzibu nti director omuntu anoonya abazannyi aleeta abazannyi abo bayinza ogamba nti kati ono yajja kutwala akasente katono leka ndeeta ono oli ajja aba expensive ne tumaliza nga production ze mutukoledde nazo siza mutindo olw'ensonga oluusi kituufu erudda si kituufu abo bamu some casting directors they are like that while abalala ne favoritism nti amaliriza alonze naye abantu siba era gyebiri but by the end of the day kuba kati oli omulabi abalaba yafuna obuzibu ebifirimu nga tebisaanidde not you but bakola production nga teziwo kati byebyo byenkugambye abana abagamba nti ate wali sente kati kumale gakola saawa zino omuntu oba tolina sente tokola firimu tokola firimu genda okole buskiti nze nyagamba nina kyali wange akola short movie zate omunoonyeza gundi munoonyeza locations because I do locations ne guy atuuka nagamba nti mwana kwa inaku zino abantu bakitegedde nti location zeetaaga sente
oshegeera atuuka n'agamba mwana firimu ngimaze ka short movie nkamazeeko obukadde 15 n'ogamba otya naye ng'ate kituufu nakubalira n'eddakiika 3 alosi teziwera n'eddakiika 3 nga teziwera n'eddakiika 3 nga alosi teziwera naye ng'ate luli we twakolanga short movie ezo nga ne miliyoni nnyo okola kwakati buli muntu saa zino if you want to get a good production buli actor alina omusasula because nabo babeerako ebirala byakola ki transport costuming expenses zebateekamu kati nze nja kugamba nze nga location manager okumpita nkole location eddo olina okumpa emitwalo 4 kati firimu mwebaya ya myezi 5 kitegeera kati awo nanti wetutulira ku drawing board netugamba okay this and this and this and this and this temetememukko nenga munaye era tuteesaganya kubanga binyinya ebitulya kati tulina abaana bagenda ku ssomero how are we going to survive? We pay rent kuba ate obeera dedicating nze akaddeko konna wano. Yes, eyandigambye kangende mu nnimiro yange nime olusuku lwange oba kankubireko bakyali bange mbawerekereko ku bupunta bwabwe oshegeera nalabye okay before I go there challenges kikatugwenga challenges kizoolabe nga zibaddewo ebbanga lyonna naye ng'osanga sitira era paka nakati kuba watandika bikyagenda maaso kuba nti bibakosanga abazadde. The first challenge is government yaffe yateekawo etteeka nti 70% local naye simanyi oba di 70% local galina kubeera mawulire oba ne entertainment. 70% local content gye yagambye ya TV yogerako kuva dda noweeri gojja kubuuza woddamu okwogera nezinga mubuuze mwami oboti ojja mubuuza 70% eno baali bategeeza ki mawulire na entertainment oba mawulire gokka because now every TV ekola mawulire gokka obabuuza nti okay where is the Ugandan content kweno kugundi eno Ugandan content nogenda ne bagamba nti okay tugenda kulaga Ugandan content gaina gama tubawa visibility tetugenda base nti tufirimu yamwe tugibalaga abantu babalabe yasasula nze ntu let me tell you natulako mu taxi nga nakamala okukola akalangu ka MTN ya nentulakawo mu taxi omukazi naŋŋamba n'omusajja nti namwe baserebu mulinnya taxi osegedde namwe baserebu mulinnya taxi nemugamu naye eri business naye eriringa dduwo n'ogenda n'oggulawo edduuka leero ofuna enkya tofuna buli we nakwata nati bo bamanyi nti wokufuna akalango contract gy'osayininze buli mwezi baba bakusasula which is not true nti abasajja abo batukwata ne tukola ne bakuwa ssente mulundi gumu bazibala abalamu bazikuwa omulundi gumu it is like any other business. Challenge endala baproducer bano okujja nga bakaaba buli ssaawa bannange abantu abo bakaaba naye tetumanyi oba ensonga ki baleetera okukaaba but tukkirize tugaane we shall try we shall try n'endala media council media council regulating ebintu byetutannategeera bulungi like egamba kati tugeze nkoze firimu yange yesiganya amateeka galina okuba as the world grows amateeka galina okubaawo. The film industry is growing. Media council weri regulatinze Uganda to sensitize the films what and but are they sensitizing the film eziva ebweru?
Are they licensing them? Nazo bazikwatamuko ne bazikanya. Ekitunziza Nigeria up to now. They stopped okuleeta ebyabazungu. Bagamba okay katuwagire ekyaffe. Tuwagire ekyaffe. Ekyabazungu kireme kujjema. Ninga ate wano TV zaffe era ziraga chetiba mwana natu top TV yali ekola kazanyo lockdown yonna nga mwala wake y'abazungu nenga ate yali yakwatayo nnyo era yamanyika nnyo ku lwekyo kazanyo naye kakati we balekeraawo ne bateekako chetiba ebyo byaba Filipini n'abayindi oshegeera pango kasayo abantu bakyagiraba era abakozi be bagiraba neruli toyogera bigambo byansima tusebuti ate kati ngambe ki ongambe nti abantu bakyalabira ddala abantu bakyalaba edda singa luli kale bagiraba ne singa luli thank you kwa kati saa zino ogenda ne wetegereza kuliko ndoza kasiri kamundo za kemanyiko ye Uganda oshege NTV yali supporting Ugandan film back then. Nowadays I no longer see it. Okujjako Spark. NBS. Spark naye iraganira muzanyo obini ndowooza bwe mmanyi. NBS used to support Ugandan film. That mkulembe gwa gundi gwa ogwaliwo nga balaga Destiny because of you kwaliko munjizukira batwagako ne kugundo ne Zubairi bamulagako batwagako ne kana one of the best zennawo medonyo it was just a comedy school times yeah. Yes na ye kakati sawa zino do you see any production there yet right now kali tugambe ye TV ekulembedde UBC used to show do you see anything there at the national broadcaster yes KBS egezezzaako neba mekabe esasula simanyi thank you tukomaawo ekyo kyoso bukedde yakolanga bukedde ya akyazanya awaba akyazanya yeebale naye meka kale no njagala why no me I love njagala njogere amazima nti abantu omuntu omuna Uganda nze mpita downtown eyo nagamba naye ng'obuzannyo bwammwe tetukyabulaba mubuteeka ku TV ez'ebbeeyi because bo bebagezaako okulaba ne bategeera nti okay bano abantu beetaaga kasente yes beetaaga kasente ninga naffe twandibadde tetubiteekayo eyo twandibadde tetubiteekayo kwa naffe twagala omuntu wa wansi atule because omuntu wa wansi yatusupportinga naye banatusupportinga gwokimanyi nti saawa zino omuntu oba okola anything n'okola product yo osooka gitwala downtown ekyo kituufu because be basupportinga omuntu wa wansi naye kati omuntu wa wansi oyagala kukola ebintu ebiri class ahead n'obireeta ku local channel naye ne bakulaga nti munaye tetusobola but yet we want to do good work etuuka ku muntu oyo asupporting because Uganda baagala okulaba ekyaffe they love twatandise no system by Uganda build Uganda bubu naye tunaatandika tutya okuwagira bubu nga government tekitandise wansi eno oshegera abaffe mu government erina engeri gye basupportinzemu film festival yes nene era emisolo mingi yet band sose ne batuula ne bagamba nti okay tukoze tutya okulaba nti we milk this cow tusooka tuteekawo ebikuta ente erye kute kati tugende kukama neweeta kukuta naye erye ebeere at least efune ekigibuzaabuza okola production y'amata but UCC support egezaako okusupportinga because UCC not the government kwanga last year erina abantu beya funding okukola movies
ne awards ezibaddemu ko awards zezibaddemu I think they are 10 years I think now if I'm not mistaken 10 years over 9 years bo bakikoze to the point that batanse n'okufundinga mpulira ate olumu mweruma we are humans and we are Africans bo mufo kyokutandika okukolera awamu tweru kuba buli award ezo wezijje yo category a human being ekisolo kyebayita omuntu tekirikuta si my problem yam kuba buli wezituuka owulirayo ekisolo kyebayita omuntu tekirikuta kale nabadde mpita ayita recent nina ka clip ke nagwako nemanya to my knowledge nemanya nti it was an extract from a production gye muli mu kola nina ka clip ke nalaba kaali ka mwenge something walaba kali ke nali intermediate nenga what's going on here era kwe gamba kankunoonyeko ko zinali kitegera kigenda masi kati mungendo okumanya nga mwina production ko zinalabeko engero production nga waliwo movie film gye mwadde mukola bagita Sekukulu of which simanyi kiki ekigenda maaso cause I got interest in it. It's a movie bagiyita Sekukulu the Ugandan Christmas twejjukanya twagala kujjukiza abantu edda mwalyanga mutya Christmas nzija kugamba obuddo bwa Sekukulu mu Uganda nzija kugamba nti back then nga tutule wa jjajja ngaawe erubaga ne tubeera fenna ne tunyumirwa Christmas mwali akoko ne muuta sugu no sika nolaba abali abeerumangana kati eyo movie nzanyanga mawaya tugenda gi premiering on 8th December nga 8 December mugenda kubeerawo tugenda kwera kwa Acacia Mall Acacia Mall Century Cinemax Acacia Mall tetende meka mutwaleta joka etano joka gabuzi ate kakati munaye tukole ki tukyali mu Black November ye Black Friday kati ate no okutuusa ne kwezo sente twagala kuddiza because twagala abantu bajje balabe Christmas balabe ekintu ekyaffe ekirungi ekyokuzanya nti Abannayuganda nabo ffe tukola movie ennungi because ngamba film mekazi wakalaba eza Christmas mu Uganda no not really mbankulimba in fact sina gye nalinda kakati yiye tugirese so mugenda kukolole mugisabukulula wetugisabukulula 8 December kati character yange ya guy yalinga second born mu family ayina muganda wo mukulu ayina mutowe tuyina ettaka ku kyalo ne tunze amataka maama nga njagala nnyo ngayagala nnyo omuvubuka oyo mawaya anko matovu nga maama mwagala nnyo naye ng'obuzibu bwe akamivu akabisi ngayinza okujja ne idea mama n'atunda akataka ke bambi namuwa akasendo ateekeo idea ye mwenge straight away kumumwa I think tuina kujja buzindoza era mwina kujja buzindoza when alaba ka clip I wanted to know bino bivawa era wawe video watu era ka clip ako one about red carpet it's a red carpet tunyumirwa ne it's a red carpet wagenda kuba VIP it's going to be a VIP treat nti tusooka aweeru tusooke tu interacting emu tukube photo tuliye ku bunyebanyebwa cocktail ekyo kyonja kibuza production manager banatuwa gundi cocktail adduse so cocktail zo zigenda kubawo tusooke tu interacting emu tukube ku bifaananyi kyetaano kyokka but ticket omuntu kati azinza kufuna ticket osobola ozifunira online oba tozifunyeko online ngenda kuweereza link oba tozifunyeko online nange osobola ozingulako then mpe ku number you may wayinza okuba walabanga nogisomera gisomere andaba abanajagala obamba we MTN bawe number gwe gyoli andi basobola okukubira
bakutegeerako number 0787599132 eyo oba Airtel 0703986805 is the number giddemu mu slow motion 0787599132 yes okay kale ndowooza basobola okukoonako awo basobola okunkonako bafuna ticket we deliver mbalabe mbadde mu kutegeka then I saw another guy is also an actor ngenda mu having mu dakika nga 5 naye njogereko naye then naye atubuulire Sekukulu okusinzira ku side gwe nkwebaziza ngenda kwogera n'oli guy in a few minutes tovaako ku video wacho ogenda kale tweyanza tujja kuddamu kanjogereko n'oli guy then tulale okay thank you mbadde nkyagenda maaso n'okuba nti no tukyagamba ebigambo mukulu Bwanika Felix omulabi oba goyinza okuyita Uncle Peter okuva mu Gutujja by this time agenda kuba maato mu Sekukulu so tulindiridde okulaba so omukulu gweni naye is part of that team eya Sekukulu and is an actor ajja kubabuuzaako twogeremu eddakiika 2-3 buuza ku mulabi abalaba agaliwo mbabuzizzaako amannya Douglas Byaruhanga I'm an actor, writer and producer. Thank you so much. Akirungi nti nina producer kati watuba twogera ku Sekukulu kansooka enjirindeko njizeeko bale bw'abadde ayogera Bwanika ayogedde kuba actors abazze omugigi guno nti ensimbi mwe ebali nnyo mwagala ekintu kimu ssente ekintu ekyo kigenda ba affect ddala mwe kiina mwabasanze industry nga kati akasente weekali mwesiimye mutera olowooza nti kibongeddeko oba kigenda ba affectinga era first of all twesiimye nnyo ffe abazze kati temulabye ku nnaku twesiimye nnyo era nga olaba abantu nga Felix ba actor nga Felix abali mu league ezo n'abasookawo before Felix tubawa nnyo ekitiibwa for holding up the industry to this level nga temuli ssente owulidde engeri gy'abadde akugambamu nti bateekangamu ezaabwe kubanga ekintu kino baali bakinyumirwa n'akola losses nga naye anyumiddwa era kati wekituuse be bakyasinze n'okifunamu kati ffe tetufunamu nnyo bw'oyita omuntu nga Felix ku project kati sente z'omuwasize sente ze bawanze wadde sente weeziri so bakifunamu era bakigwana kubanga they held up the industry bagikwatirira paka wano weetuuse era be baleese ne bino ebizze balabira ku bano kubanga people like that ababeerawo olwa passion baba bamanyi kye bakola baba bamanyi like holding up something for all those years nga tokifunamu mutufu oba okyagala era oba okitegeera so it's their talents that attracted all these investors abazze abatandise oteekamu ku ssente mu film industry kati passion eno bano gye bassa naye ate ekyo kyo tekigobye passion ey'abana abapya tebajja lwa ssente muyinza okujjaga mwagala kasi ffe tuli just like nze kyenyinza okugamba we are lucky nti wetujjidde film industry ebadde etandise okufunayo ku kasente si ssente ziri awo nti ogenda kukolayo nti industry ekyakula era naffe kati boba Felix bateekawo ejjinja eryabwe naffe abapya tulina ekipe kye tugenda oteekawo abapya abanajja bajja wana bajja yola buyozi nga bw'okyogedde still on that note kati gwe esaawa zino industry gwogimaze bbanga ki zina akajimalu emyaka nga 5 kitegeeza gw'okyalina ku bwongo obwentandikwa lwako simanyi oba otobyemu gwe era okutobako okubaawo kati kambuuze ekibuuzo kiri bweki waliwo akulaba ayagala kutandika acting muwala mulenzi ali eyo naye talina bukyabaawo ke yali akozeeko okujjako aba mu kiyiga ayimbamu yeekola obusolosolo oyinza muwa magezi ki omuntu atabeerangako ku seti ng'ayagala kutandika kintu kino ennaku zino era kyentera obbagamba kubanga abamu bandaba nga nzannya era sometimes nga kale I'm into the industry era nkiraga nnyo so babeera bambuuza I want to join an actor bichi you give me this nze mbagamba joining the industry is so easy nowadays kasitoba ngomanyi ku kintu kye bayita auditioning omuntu alina kugamba kintu kimu go and audition when you see a casting call genda auditioning lwakuba ennaku zino ne audition zizajjamu obubbi
waliwo some casting directors, some companies abayita abantu auditioning ne babajjako sente. Audition tebalina kujjako sente. Auditions zibeera za bwerere ogendayo actually bw'okola audition n'oyita baba balina na kusasula sente. Okitegeera kati ku auditions awo sente zo zolina oteeka mu transport oli emmere otuuke eri ng'oli kubanga sometimes osobola ogenda ku audition n'olinda olunaku lulamba kwa abantu babeera bangi naye bw'ogenda kasitola abantu audition eriko sente togendayo abo baba babbi toyina sasula audition naye ate there's a difference olenga gye bakiconfusingamu okujoininga acting group basobola okujjako sente it's an acting group naye kasita bayita audition nola anti audition banoonya ba actor tebalina kujjako sente naye bw'olabanga acting group ne bakutumayo biki ne bakujjako sente it's how they do their thing. Gwe kyoyagala kunnyonnyola nti we bagamba nti mujje mutwegatteko ojjayo n'emitwalo 10. Kati awo kiba ekyo kiri okay bali ba acting group it's an acting group bamanyi engeri gye operatingamu ekitegeeza awo bashuwa ddiiru simanyi era bakujjako sente abamanyi nti bagenda kutraininga bagenda kukola ki oyige naye ate the easiest ways gye nnyinza okuwa abantu obanga oli eyo ng'owulira oli talented ng'ekintu kino okisobola genda ku audition okakase kubanga ku audition oba okakasa ojja tuuka wali okola ebintu byo bakugambe nti nedda naye tebabeera rafu bwe batyo tebakuyita they don't call you back naye ate ekintu kino okibanga kikyo ddala bw'otuuka ku audition yawo you can mash it up now slow learners waliwo abantu nga batya kati bw'obanga weetya nga gwe bw'otuuka mu maaso g'abantu nsobola okuactinga kati kiringa nga nze ngenda kuwa story yange gwe bw'otuuka mu maaso g'abantu ebintu bigaana kakati gwe ogwana acting group ezo wogenda n'osasula ne bakutraininga n'omalayo ebbanga n'ovaayo nga n'audition ogisobola nga tokyatya kati nze okukubulira story yange nze acting nali namuvaamu nali nadda mu writing ne producing kubanga auditions zannema kyekituufu nze bwe ntuuka ku audition mba ntyaba natuuka kale those years bwe natuukanga ku audition nali ntya nga the confidence runs away ntuukawo nga nze nkuramiza ebintu byange naye bwe ntandika okupresentinga bwe nti neerabiramu kimu nga nfurizinga nga nzirayo so I felt that so many audition ninga nti kirabika ekintu kino si kyange kankite until when nafuna my first project someone believed just loved the way I look nagamba nti this person no matter what bonsisinkana noyogera nange person to person oba osobola owulira engeri gye njogeramu biki onaasobola kati omukyalo we bwe yandaba n'agamba nti agenda kumpa project yampa project nenzanya bulungi kakati there's something she still nenga ekintu kino nkisobola ekintu kino nkisobola just omuntu aba ina yakutendekamu akatandikirwa bamuyita Salma Baines. I did a movie called Mothers. It's a TV series on YouTube. Yampe YouTube series nenzanya actually as a lead kubanga I was the picture of the person she was looking for. Muntu gwe yali anoonya bwe yandaba n'agamba no gwe nnoonya kati ngenda mu training ngenda mutendeka ankolere kyenjagala. So when I did that project ate nenjikola bulungi nentandika okwekiririzamu nti nsobola okuzanya naye ekinnemesa simanyi kukola auditions. Kakati kye nalimbulamu training and I got a lot of mentorship. Kati right now when ngenda ku audition I can assure you nsobola ogimashinga up n'ompita. And you use it. Kati ndi used nina confidence bibaawo obeereyo auditions zisobola okugaana kati abantu auditions wezigaana tulina acting groups wano mu Uganda nyingi waliwo kale era zonna kale si nti kale nedda ekyo kya acting groups oyina you need good recommendation ne bakugamba nti bw'ogenda wano kubanga waliwo endala nazo zaabafere osobola osasulayo sente zo n'omala emyaka n'emyaka nga tebakufaako nga beefaako bokka nga sente z'obawa ozikola projects ezaabwe so bwe kityo bwe kiri bw'obanga owulira confidence yo eringa eyange nga we natandikira noonya acting group auditions zigenda kugaana ne bw'onaakola emirundi emeka nga confidence yo tennabatuulamu bulungi nga naye ekintu owulira okisobola noonya acting group togenda ku auditions toweemalira budde bajja kukumalamu amaanyi olowooze nti tosobola nga nze we nali kati nze bwe byagaana era nali mmanyi nti nze my life is in the arts nali mmanyi okuwandiika era kye nnakakkanako ekyo nempandiika stories nentuuka ekiseera nga nziwandiise nazo ne zifuuka nnyingi nga njagala kati kuziproducinga
kati awo One that's how I led got to into another. that's how I got into producing nengamba kakati if my stories can't be produced by someone kubanga it's hard to pitching oli mupya ngenda kubyekolera nonoonyayo noyeyaya n'okolayo yeah so nakolayo nange ninaka web series kali ku YouTube yeah bakaita guys. Those who can check it out can YouTube channel bagita Uganda Student Films Academy. Uganda Student Films Academy jowononya ku YouTube ka series bakaita guys jakanyumira. Okay, thank you. Then talking about Sekukulu nalabyo zanyanga Jof nzanyanga Jof mu Sekukulu tunyonyoleka akatini jasoli kyalina okusuubira kyokola mu movie eno eya Sekukulu. I'm so proud of Sekukulu kubanga it's a project that has big names on it in the acting industry nga walabe Felix those are the people bwala ngoli ku project ne Felix like they are experienced nga bomulide ngeri jayogeramu like okuzanya nabo nga gwoli mupya it's really nice zezanya character bamuyita Jof he's a son to a traditional father nina mikwano jange era omu ku mikwano jange ayagala wasa muganda wange omuwala naye saagala amuwase kubanga kiyinza otutawanya oli mukwano gwange best friend oyagala wasa sister wange oyagala wasa sister wange nkimanyi wonyiriza sister wange n'omukwano gwaffe guba gugenda kati ninamu okutyoko saagala mukwano gwange wase sister wange kakati gwe jangu olabe Sekukulu olabe gye bigwera jangu olabe Sekukulu kiki ekyenjawulo kye tuba tusuubira ku Sekukulu as we are living this Sekukulu already yanjawulo kubanga it's the first Ugandan Christmas film Felix nga babadde abagamba it's the first it's the first tubadde tulabanyeeza abazungu era when that Sekukulu teaser was released abantu abasinga bali bagamba nti tubadde tukoyo okulaba this snow in Christmas ngaffe tulaba zaabali tulaba Sekukulu eyaabwe tetulina experience eyaffe wano kakati eno Sekukulu eyina engeri gye reflectinga mu Christmas era kyemmanyi everyone nga bwolaba Sekukulu bwetuuka ababeera mu bibuga batravelinga nnyo okgenda mu byalo okunyumirwa Sekukulu so Christmas enyumira nnyo mu kyalo simanyi ze yomutawuni sigimanyi naye Sekukulu waffe gwe tukoze abantu abasinga baddayo mu kyalo okunyumirwa Christmas ennaku enkulu bakomewo era ekyo kyekyenjawulo kakati the thing is most people are going to be able to relate to this movie kubanga nze bwe nasoma script ogwasooka saakafuna naye mu movie bwe nalabako ku movie katono bwenti during rehearsals ne mu shooting nendaba ebintu kakati omanyi wali oba okifuna oba kiba kijjirawo olaba engeri gye bazannyamu abalala n'ogamba nti nedda like ekintu kino nali nkirabyeko ewaffe Sekukulu everyone can relate kubanga buli omu alina ekyalo gy'asibuka era nga yali addayokko okunyumirwa Sekukulu that's kyekyo abantu bagenda laba movie abamu bajja kaaba abamu bajja sanyuka amaziga agessanyu bajja balabe Sekukulu nga ne Sekukulu tennabaawo ennaku z'omwezi 8 December tugenda beera ku Century Cinemax Acacia Mall kati gwe booking a ticket yo obe omu kwaba abasooka okulaba eno movie tulabe Sekukulu nga Sekukulu entuufu ebyabiri mu etaano era weetuukira bweti era weetuukira bweti Sekukulu ebintu ebimu mujja biraba ng'ogenze mu kyalo ebintu ebimu mujja biraba nga byewalabe mu movie n'ogamba nti Sekukulu okay tweyanzanya akaddeko mani kale byebyo no mukwano gwange njagala okujjukiza ng'ennaku z'omwezi 8 Sekukulu bagambe wali ku Acacia Mall ekifo Acacia Mall Century Cinemax webale nnyo ekigambo kya luzungu saagala kiyisa mukamwa nja kukyonuuna ate mugambe ekigambo oyo noonye kyaki so mukwano gwange kyobogere maaso n'okola liking a video eno ankujjukiza ku Urban Bar esangibwa Namuŋŋoona aka small gate ka Orthodox opposite aweeri mu mbeera emu obayinda ojja kujjukira buli mwezi we guba gugende maaso kubanga gugwako olunaku olwokutaano olusembayo tubeera n'ekibira mukwano gwange wemba temwazanyirako mu kibira
temwegobagobako jangu ozannyeko tepo mu kibira mu mbeera emu oba endala mukwano gwange oswadde abasidde omususu zisula moto zibatumidde Lukiyo ono ye yafuuka kirala mweraba